Abasuubuzi abakolera katale k'ekibiri mu gombola y'amasajja mu Makindye Ssaabagabo bakiguddeko Okeera Okola nga katale kaabwe kakubiddwako ekibaati. Abasuubuzi bagamba tebafunangako ku kiwandiiko kyonna kibagoba mu kifo kino. Katale ka gavumenti n'ate kitwewuunyisizza Okeera ku makya nga batukubyeko ekibaati nti wano wantu wa muntu era ayagala ekifumbo. Tukolera wano we tubadde abaana baffe we balya naye omuntu ava teri n'agamba nti nguse ekintu okulya abantu. Naye bazze mu kiro bakubye ebibaati kati tuli mu kutya bayinza okujjera mu kiro ne greda ne basenda akatale. Nina kyakukola bwe banaaba batujjiddemu kubanga buli muntu bamumanyi naye batukoze si bulungi. Oluvannyuma abakulembeze nga bakulembeddwamu mmeeya wa Makindye Ssaabagabo Godfrey Ssemwanga Kabuzi batuuse ne bategeeza nga akatale kano bwe kazimbibwa munisipaali abantu abali ku nguudo bakoleremu. Obuyinza buno ani asobola okukolawo? Mupoliisi wa? Teriyo omuntu yenna asobola kuva eri n'akeera ku makya n'atwala butwazi ekifo kino tekisoboka. Ali bakolera ku makubo ne tusalawo tubateeketeekera ekifo kino nga divisioni ne municipality okulaba nti babeera wano. Naye kyannaku okulaba nti waliwo ate abaagala okubalwanyisa okulaba nga bava mu ngeri y'olukujjukujju nga bamumanya ekibbattaka bwe kitambula. Bano basabye ab'emulugunya bonna okugenda ku munisipaali ku nsonga y'akatale kano. Twagala buli muntu alina okwemulugunya ku kifo kino ajje tutuule tuwuliziganye. Bw'aba nannyini ttaka alete obwannannyini, bw'aba Buganda Board ajje atulago. Zibadde teziri busa ne zireeta abavubuka n'ebiwandiiko nga bagamba bazze kumenya. Bano nno poliisi ebangoyidde. Oluvannyuma omusajja ategerekese nga John Kalule atuuse n'ategeeza nga bwe yagula ettaka okuli akatale kano. Zibwe ekifo ekyo okuva mu administrator Mulo Fred na Maguru Wini naye ntaganyiziddwa nnyo. Ebbanga ligenze njagala kukozesa kifo kyange. Sente zange zitudde. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Patrick Onyango atubuulidde nga bwe bakutte abantu babiri bagiyambeko mu kunoonyereza. Tubakwatayo babiri abo bali mu kaduukulo kaffe twabaguddeko omusango gwa malicious damage naye mu kiseera kino poliisi n'amagye be bakuuma akatale kano.